Etteeka Museveni lyayagala okuyisa ery'okuggyawo okweyimirirwa abasibe Kyaddaaki ne Katikkiro avuddeyo n'abanga aluma ejjiiko. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekuumidde ku mukutu tugamba subscribinga onyige n'akade abantu baffe abali wali e South Africa, Dubai, Qatar, Jordan, Oman, Bahrain. Tulina abantu bangi naye ffe tubagamba yonna gye musinziira mwebale kuba nti mukola akasimbi ako konna ke muyoola gyonna gye musinziira era tubagamba Mukama abongeremu emikisa. Yes, olunaku olwaleero nkuleetedde eggulire erya Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'ensonga nti naye Kyaddaaki yavudde mu mbeera n'agamba nti ekimala kimala. Olw'ensonga nti twalabye Gano Bwapulwa Museveni ng'alina etteeka ly'ayagala okuyisa nti omuntu kasita abaako omusango oba nga bamugambye bamukutte lwa musango gwa kutta muntu yadde tebannanoonyereza tebannakola ki omuntu oyo alina bbeera mu kkomera mpaka. Owulira ekintu kino kyankyankalaanyiza nnyo eggwanga n'abakulu ab'enjawulo omwabadde Chief Justice Owiny Dollo ffenna tumumanyi naye yavuddeyo n'alumba Museveni n'amugamba nti tosobola kuggyawo tteeka eryo omuntu kufuna bail olw'ensonga nti omuntu oyinza omusiba naye ng'ate kiri ekintu bamutaddeko kiteeke nga amazima matuufu si ye yakikola okitegeera. So mu mbeera eyo Owiny Dollo naye n'avaayo n'agaana etteeka eryo n'alikuba n'aligaana era ne nakuwadde story emu aba NRM caucus nabo Museveni yaba meetinze bonna bavuddeyo ne bagamba nti etteeka eryo nedda basazeewo ddigaana. Yes, ne Katikkiro owa Buganda Kyaddaaki naye yabadde alina abakulungu basinkana wali e Buddu, county y'e Buddu mu meeting za Buganda. So mu mbeera eyo yavuddeyo n'ayogera ku tteeka lino n'agamba nti a person, even if he or she is battling with charges related to murder, has a constitutional right to bail and they should be given bail as investigation go on. Owulira nti omuntu yenna waba ayina emisango gye bamutaddeko egikwataganya n'okutta omuntu okitegeera n'agamba nti ayina olukusa okusinziira constitution okusobola okuba nga afuna bail eyo oba nga ateebwa nga wawoleza omusango ebweru paka. N'agamba nti naye omusango gwe gumusinga awo basobola omuzzaayo ne bamukwata naye guba tegumusinze asobola okugusingira ebweru wa kkooti osinga omukwata olw'okuba alina omusango gw'obutemu teri amanyi oba yagukola oba teyagukola gwe n'omuggalira n'omugamba tajja kufuluma. So ekintu ekyo Katikkiro avuddeyo naye n'akigoba n'akigaanira ddala n'agamba nti ekintu ekyo tekikola. Tetumanyi step ki Gano Bwapulwa Museveni gy'agenda kuzzaako naye nga kirabika etteeka lino abakungu ab'enjawulo bo baalumye ejjiiko ne bagamba nedda terijja kuyita olw'ensonga nti nabo nga bo balayika balina ebikolobero byabwe. So mu mbeera eyo oyinza ossalawo etteeka liyite enkeera ne bagenda bakusibako ekintu awo nti wasse gundi ng'ate tolina nakyomanyi ne weekanga ng'ate bakutadde mu kkomera obutavaayo paka omusango gwo kooti emaze okugusala, of which sometimes kooti nazo zirwawo. Kati otunuulira embeera y'abasegirinya ab'embeera gye balimu yeeyo bagezaako bazannyisa naddala bino ebya lino etteeka lye baagala okuyisa nti olunaku luli baabata ate ne baddamu ne babakwata ti ate jjo bazze mu kooti babazizaayo ekigo prison paka nga 13 omwezi gwa October. So ebintu ng'ebyo abakulu bavudde ne babigaana ne bagamba ebintu ebyo tebikola. Ku Progen Media updates zonna ozisanga wano kugamba bugambi likinga commentinga gwe na gy'osinziira era osubscribinge.